Again, Amaso, thank you so much for keeping it BTM TV, wherever you're watching us from. My friends on Facebook, my friends on YouTube, thank you so much. We're streaming live on both platforms, so you can go there and check us out. That is BTM TV on Facebook, that is BTM, then TV, that is T and V. That is on Facebook, then BTM TV on YouTube, so you can check us there. Neo we agalo kubango neyongeza akensu so exclusive stories. Mwentu wana mauli imagine wano ku TV tubana limited time. Genda ku YouTube channel yange obere ngongobera bagita Celeb Jazz with King Smith. Nchidamu Celeb Jazz with King Smith. Wali ku YouTube ojja kuba onfuna bulungi nnyo kale ndoza tusokewa DJ Ryan abadde official DJ wa mwana mulenzi amanyiddwa nga wa Fangon Forest amanyiddwa nga Alien Skin. Now Alien Skin ono abadde alina a lot of controversies zigenda maaso emabegaawo nawuliddeko utalo ku TikTok olw'okubanga yagoba madubara oba magudubara omuvubuka yabeera ku TikTok nga yambadde ebigatto yave Dubai n'akomawo then Dubai byali biganye ku kyeyo najja Uganda n'akikuba so magudubara oyo musiraamu yamugoba ku Fangon oluvannyuma lw'okgendayo ate nga balina obutakkaanya si gwasoose okugoba but DJ Ryan ono avuddeyo n'abaako naye neyeyubula okitegedde na hatching out of the shell. So DJ Ryan aina ekivulu kyategese ekigenda omuintroducinga eri the DJ world ey'omu Uganda nga tulina ebivulu wano ng'ekya DJ Slick Stewart and Roger, tulina DJ Nemoda ina All White Party, twakava ku kivulu ekyasaze muganda wange bubye ennyo enkuba yamuyingiridde. DJ Shiri yadde naye alina ekivulu kye naye bambi tebyatambudde bulungi because enkuba yakyankalanyiza abadigize ne batasobola kgenda over the weekend. Ka DJ Ryan ntwogeddeko naye nayogera ebintu bingi nnyo about Fangon Forest, nayogera ebintu bingi nnyo about mwana mulenzi Alien Skin, then nayogera n'ensonga lwaki avuddeyo akole ekintu kye yekka nga ku posta ye omukulu gwabadde akubira music amanyiddwa nga Alien Skin taliko ku posta. So sagala mwogerera because abavubuka abo bali unruly and they are really very loudy, so sobola kubanga sagala boogerako nnyo. So katugende wa DJ Ryan tubulire lwaki yavuddeyo okukola ekintu bwe kiti era lwaki mu kaseera kano na nsonga lwaki Alien Skin tali ku posta ye bwe tukomawo tugende mu January wrap up. Wambuuza nti ekizokujjawo omuntu sente wasitoki mukazi bayinza kuba bali bakazi bali simanyi naye nze nga nsinga besaidi yange twafuna obutakkaanya nze naye Skin ku nsonga ezimu osobola nga ompa sente naye nga oba tezimala ngebyetaago byo bingi mwatulako ku mmeeza okwongeza ku musaala nga tonnavaayo ekigaana kaki bwe kiti nawe okitaba nti nkoze oba mukama tusanga nti nyola sente ojja kuwagamba makiri oyo omwana tumwongezese kusira kujokweki kyokoze naye sijja kuba nti buli ssaawa nfuna mwezi mpaka kuseegera bakimanyira nawe bakuwa omulimu bakugamba like tukuwa 25 n'emyezi emiranga emeka tujja kusinanga ekyo gyokolaki gyokozeemu. Kamatanganzemu kakana akawani nze Ryan kuva dda ne branding mu ngeri bweti zitambula nzekka era bonsanze emisana mbala ntuga basatu ne mu bbala mbala ntuga mukaaga nze ngenda emirimu gy'omukulu nga eggaali gyentuga naye bonsanga nga DJ Ryan nange mba n'eggaali yange wamba ku mulimu gwange mulala mba ne brandinze kati ebimu byamunyizanga nga bwokyogere simanyi naye nga nze ku saidi yange bwekiri kale biswanka yonga omuntu ayinza okuba yalina ensonga zinga byona era olina omufunako 1-on-1 yakutegeeza nti eggaali yali emuwulirizaamu ati nawe eggaali yali tanso okuwulirizaamu nze ode nina eggaali eyange naye kirala nze kufango sina kinalekayo nze kufangoni nagenda nga bwe nagendanga nemba nenkwaki ekimu kyange nkirina bannange kazi wange yali waka ekimu kirina waka bali bagamba weerayo omukazi nzikwanza okubagamba banekayo omukazi namuko ne surprise yazooga wanga surprise twajogera eno show muganda wange analwawo okujja mu budde bajja kunyumiza kubanga nagambye kuba ssaawa 6 emisana tulinawo abaana bouncing casa awo tulinawo jasa emizannyo gy'abaana egy'abakulu kwesikasika kolaki then by ssaawa 12 tugenda kwa tusumuludde endongo
omuyimbi asooka yimba saa 12 ate nga wakabi bayimbi bangi nnyo bayakuja kukola kibayimbe ng'ojjako abali ku posta then ekyala nsubira wakati nze kyuka nze ndi ghetto youth ngenda kuwuliriza kale kubavuka bannange nsubira ogabayo nabadde wannangamba tolina kyoli olamuzambwa kati ekyo kivudde wa Martin. Why would you say or make such a statement? Tolina kyoli olamuzambwa. Anyways, bwato DJ Ryan bwabadde okuva wali mu Fangon forest era kati yatandise ekintu kye ne bagamba aza musote gwa gweyubula nga gufuna skin empya. Waliwo ebiguvaako okitegedde, so tujjagala abantu bangi nnyo biswanka yasooka then Ryan naye waliwo n'abalala bangi abavaayo nga tetutegedde, but we'll be bringing you most of those stories. Naye nga abanaffe aba King Montage Studios basangibwawo ennankula ye ku bitaala ku kizimbe kya Prime Tower. Genda waatobeere ng'obeekwata bakafulumu kuba ebifaananyi ku buli mukolo gonna ate nga basobola okugukola nga guli ne live ku social media platforms okuli TikTok, Facebook, YouTube, LinkedIn n'endala ne X format Twitter nabo bajja kuba bali nnyo nga bate basobola nga bekutuusako. Enamba y'okubako eri 07702445 be bannaffe aba King Montage Studios bane mujje mumpagire kankyogere lwatu mujje mumpagire mulete graduation mulete abaana bamwe tubayigirize how to take photos, professional photos, how to hold a camera, tubasomese muntegedde bunnyo abaana maleke obatuuze waka abaana ne bafuuka emiyaayo ne bayayuka mu holiday abazadde n'abasinyafo. We give out certificates and tuli satisfied and fully registered by the government of Uganda. So muleta abaana tubeere nga ate tubasomesa ebintu bino ebya media ate babeere nga they live a happy life. Kale awo nga tuvuddewo kasooke twekondeko katono nnyo mu January wrap up n'abasuubiza wrap up obudde budduka naye njagala mbatuuseko January wrap up eno mutegere stories ki ezasinga okukola amawulire mu mwaka guno gwennyini 2023 naye mu mwezi gwa January. Then tomorrow nja kuba nkuleetera omwezi gwa February tugende nga tugivuga bwe tutyo. Saagala kuleetera countdown kwa buli mwezi gwalingamu stories ezitaka wansi wa story 5-10 ez'amaanyi. So opening up January was Jose Chameleon okuba owa border ne stories ndazogenda okuba ng'olaba naye teweerabira yenze Kabaka Smith kyenkola nkimanyi era nkiruddemu kyabula nkikola n'obwegendereza ate n'obumanyirivu bungi nnyo. So katugende mu January wrap up. Martin wetuba tuli ready tugende mu January wrap up ne Devi ate abantu tubalageko ekintu kino tukomewo. 2023 nani kukasite wala nti kibi kigwana wala anti gwatwalako bangi nate ne gutuleetera bingi ebirungi n'ebibi naye kansooke enkola ogundeese kyegeera nze ndi busy kati ate nziremu ebyo. January yatandikira mu kimpowooze wabula nga bw'omanyi ensi y'ebisanyusa mu Uganda ebyayo bigwa bugwe. Laba atako gatagejja yali alina ekivulu mu kiseera mpaawo kaaga bwe yakakkana ku lubyanza wa booda n'amuligita emigoba nte. Ensonga eyamukubya si kulimbe wabula byogerwa mbu yeefuula nga atamanyi muyimbi wa ggwanga olw'omutaka w'embya n'amuyitako. Owa booda tannalabikako oba tannaba kweyanjula eri poliisi ate nga kikulu nnyo nti omuntu yenna yenna waba akutuusizzaako obulabe oba ekisago ogwo omusango gubeera musango gwa kinnaggomola. Ekirayika tekyakoma kuluma bawagizi bokka wabula n'atulabira waggulu eyo ggulu ddene era olunaku olw'ekivulu olwatuuka n'asindika enkuba eri bikokyo. Wandabira amaziga ebiwoobe n'okwegumya. Bakwano bange mbaagala nnyo babbooga mwenna in the right way and the wrong way kuba zino empandikako ekibiri nsigadde kyaliwo. Nebaza nnyo Bamayanja family border. Byayogeddwa bingi ne balaga owa border ne balagaali naye buli mu mbeera yonna mu buli business mubeeramu omuntu omu akyefuuza banne. Ne mu industries ez'emmere mwebali oba mwetuli nammwe mwenna gye mubeera. Wano era we twalabira Gravity omutujju bwe yavaayo ne yeeyimba mu mukulu. Sigenda kola kintu kyonna. Tulina emirimu gyaffe. Tulina ebintu ebyokukola. Kyegeera nze ndi busy kati ate nziremu ebyo. Tukyali mutusimbudde mujeje tusimajenye mu kituli. Eggwanga muje kaseera yali nseka tulirinde lijje. Ng'oyogera oseka. Yinza okutajja. Kamini weesibe bbiri eggwanga eritajja. Mu mwezi ogwo era Spice Diana ne manager we Roger
bakwata omuzinyi waako no Rita Dancehall nga bamulanga kwogera bijweteke ku bulandi. Ono yaluma ejjiiko era n'akalambira obutazzaayo bigambo byayogera ku lunaku olwo. Omukadde gw'amanyi not anymore. Samudanamu by the way. Nza mukusirika n'agamba ono omuwala ndooza bambi ye musiru ayagala yamulinnyako. Nja kikuba ekyo kiŋŋambire bambi. Nja kukikuba. Bwe mba simusobola nja funa bounce wange bakikube. Bwe mba simusobola nja funa bounce wange bakikube. Nga bw'omanyi mbuzi ekogga, ono yamala n'alya ebigambo bye era ne yeetonda. Beebale nnyo kunsiba kubanga kati nazudde ne mmanya nti buli face kusmilingira awo makona si munno. Yes, buli akuteerako plastic smile eyo taba munno. Naye era nga bwe nakolera video neba nga mpamvu nga bwe nagiteekayo ku TikTok yange bwe mbeera ne njogerako buli kimu ekyaliwo bwe kityo bwe kyali munnanga ate omuntu ye n'alaga nti ate ayanyiize nnyo obusungu obwo obungi nze mu kifo ky'okusiba kati ate gwe osibe nze nate nze ogwo omutima sigulina. Ebyempuna byeyongera ddala mu mwezi ogwo anti Kagwensonyi City Tycoon Bijodolo ng'ambone yakolera omukazi w'oku TV eri edduuka. Lwasa tuba tukyali awo natukubako omuggo gw'omwana Omuswayiri. Alaikum salam. Ajo pisaji. Oyingizaawo hakenda. Okay. Haki ya. Ebikolo kijja kuba tujja babulira next month. Tujja babulira. Ne lwaki towummula? Keki. Nova ku bakyala. Muri basiru. Abantu Vanessa yakakubba na president we Masaka. Bwaba kwatidde enkasi. Mbere president. Erandi. Okay. Kale teebereza. Niba bino yabikola kulumya weebulange manyi bitono. Obula wayite wannayitawo na nnaku ziizo mwana muwala n'alangira Lwasa nga bw'atalina ntobo emuteeka waka. Nakulabira ekyali awo. Yeah, so he just told me to help him and to not shame him in front of the cameras. That's why I did whatever I did. Yeah. So what was the reason for doing that? Well, as I said, I was just there is no any reason behind it. I was just trying to be a help. Mwezi ogwo era kazanyiikirizi yeeyita omutegesi w'ebivulu Alphonse Bajjo mwe yafulumiza lisiti y'abayimbi ne ssente ze bazitowa. Ono yakuba jjinja mu njuki anti yazuukiza n'abaali baakoma okuyimba mu gwa Yesu. Kenza asana milioni 7. Ate Palaso. Palaso asana milioni 3 kitundu. Ate Kamilioni. Kamilioni asana milioni 5. Ate Bebekulu. Bebekulu asana milioni 1 kitundu. Taina wadde oluyimba. Nyege ne TikTok. Terusobola kutambuza wadde omulema. Grenade asana sente. Grenade asana milioni 2 kwe mu kitundu. Ate lwa kumapinki. Asana emitwalo 15. Omuyimbi gwe bayita Shiba omw'ettaano ku 6. Ogambye Lutala asana meka. 7. Omwaka guno ndi wa kugusensera era nkujjukanye ebikubaddemu naddala mu nsi y'ebisanyusa.